award nsooka ngidonatingira abantu banjawulo. Asookera ddala taata wange. Eno yali sports day ojja gamba tondaba nzuuno. So I was standing out. Era Uganda baneekwasa nti nali mbulira mu baana. Wano oba twalina challenge kyendala. Esamala challenge gye twalina. Abatulaba mwenna mbabuuzizza. Nje baliko emutusaako engalo. Okay, obulamu bugamba butya? Obulamu bulungi. Twebaza Mukama. Akulikayo ebweru w'eggwanga era sofa abakulaba obudde buno abadde batannaba kumanya byagenze bitya. Sooka obabuulira olugendo lwagenze lutya era n'amakungula ge wakomyewo eri Uganda. Olugendo sijja gamba nti lwabadde lubi, lubadde quite challenging. Competition ebadde very stiff, naye twasobodde okubeera abamu ku abo abatonotono abasobodde okwepresentinga, okubeera appreciated n'okubeera noticed. Omuntu bw'awulira empaka za Miss World atamanyi buzito bwazo oyinza zimunyonnyola otya? Ezo empaka zo zikyasinze okubeera intense. Mubeera abantu bangi first of all. Tubadde bana bangi banoonya muntu omu. Kale yes waliwo n'abalala be recognizing because of different duties zemukola, ani asinze okuimpactinga, ani asinze kuba tukola challenges ez'enjawulo. Naye kyenyinza okugamba nti ezo empaka nzito kubanga eri global stage. Yes zibadde India but that's a global stage. Kuba nti ensi ez'enjawulo zijja wamu ne zikuŋŋaana to compete for a crown that is worldwide, to represent the whole world. That is something big. Era omuntu nga Hannah okugenda n'enyemerera ku stage nze ndaba kintu kinene nnyo. Okuba bwe mbeera eri mbasiri Hannah Kalema ndi Uganda. Era baba bayita Uganda, baba basoma top 40 Uganda, baba basoma gundi Uganda. Kati nze bwe mbeera eri mba neegendereza nnyo kubanga I be carrying the whole country on my head. Initially mwalinga abantu bameka? 120. Twali 120 nga beetagayo omuntu omu n'abalala abatonotono abawangula ebintu eby'enjawulo. Kati okubeera nga oli omu ku abo abali picked nanga kintu kya mugaso nnyo. Wayitamu otya okutuuka ku mutendera gw'abantu 10 abasinga? Natuuka ku mutendera gw'abantu 8 be basemba okulonda, top 8. That was the final. Naye nze kyenyinza okugamba nti I was myself. Yes, I was aggressive but not so aggressive in a good way. Nagenda nenkola bye nina okukola, nenkola challenges zonna. I sold my country to the fullest. Beauty with a purpose yange yasinga okunteeka waggulu. Ate beauty with a purpose, it is the heart of Miss World. Ye essence ya Miss World. Era bw'oba osinze beauty with a purpose kintu kya mukisa nnyo. Kubanga era Miss World bagiraganga Miss World beauty with a purpose. Simanyi oba ekyo mwali mukirabiko. Era bw'osenga beauty with a purpose obeera recognized nnyo, ekyo kintu ky'amaanyi era nkyebaliza Mukama. Uganda twogere ng'otuuse mu bantu 10 plus. Uganda ng'ensi be walimu abaana abo baali bagitwalanga ki? Era baali ki kye basinga ojjogerako nga Uganda? Nze sijja gamba nti ensi nyingi ate ziri ensi nnene. Sijja kulimba naye namwe mumanyi Uganda kikyeri. It's a small country. Kati kyali kinkakatako nze to prove to those who didn't even know nti Uganda eri bweti. It has this and this. It has the best music. Kuba olaba nti nze ne bali bakuba oluyimba lwa Uganda nga mpoka na Uganda to the top. Like buli kimu I tried so much to promote my country, my language, n'okugezako okuyigiriza abaana about anything about Uganda. Era nze ndi musanyufu
nemusanyufu nti n'abaali batamanyi nti Uganda maybe erina gorillas kati bamanyi, n'abaali batamanyi nti Uganda is so strong wakuba baali bamanyi nti twawangula Miss World Africa. Naye nga bagamba which year did you win Miss World Africa? Nambagamba kati ekyo baali bakimanyi because this is Miss World, of course baba balina okuba nga bamanyi history ya Miss World. Naye nange ninyongerezanga okubagamba this and that, era ndi musanyufu nnyo nti nagenda okuvaayo kati bamanyi Uganda is one of the top contenders in beauty pageants. Bobeera wakumenyayo just ebintu nga bibiri ebyakuyamba otuuka ku mutendera ogwo? Ekisookera ddala my beauty is a purpose project. Gundi emirimu gye mbadde nkola Uganda ne Miss Uganda Foundation, tubadde tukola emirimu mingi. Miss Uganda bw'ogenda okucontestinga nabo bakubuuza what is your beauty with a purpose project. Kati bw'obagamba project yo they support you ne project gy'okola. Kati nze nagenda ne mbagamba my beauty with a purpose project njagala kusupporting a girl child kubanga it's close to my heart. I feel like nze nafuna hardships nyingi nga nsoma, maybe natambula nnyo, maybe culture ya kizibuwazaamuko katono, naye nze nasobola otuuka wano lwakuba nalina taata wange who was very supportive of me. Naye baana bangi abataatuuka wano nga usanga balina gye bali nga obulamu si bulungi, kati nze ne ngamba kankikyuseemu bwe nti era neebaza nnyo twala omukisa guno okwebaza Miss Uganda Foundation nti they supported me in my project kuba twagendanga in different parts of the country nga twogera n'abaana ab'obuwala tubasomesa about reproduction health, menstrual hygiene, bintu bingi ebyenjawulo nga tubagabira ne some items n'okwongerezaako effe ewaffe gye tuba tewali secondary school. Era abazadde bwe naddayo nga maze okuwangula ne bagamba ne musomesa abaana kuba baasanyuka nnyo nga nsinze ne bagamba omwana we nakasika asinze, ne bagamba naye osanga namama asomesa abamu singa nabo batuuse ku kino oba ekisukka ku kino. Ne bagamba naye ffe tetulina masomero, kati omwana waffe bw'amala P5 ng'avaamu kuba tewali ssomero. Kati ne tutandika eyo project y'okubuilding the first ever secondary school ne tufuna ettaka ne tutandikawo omusingi lwakuba tetunafuna bulungi materials to finish. Never tufuna only one block. Yes, because it's just a school. Omuzadde ne balaba nti essomero bweriri omwana ajja mutwala continuing asome. Okay. Ng'oggyeko okubeera nti nno wawangulidde Uganda Crown ey'okubeera beauty with purpose. Biki ebirala? Ebirala bye wawangudde? Nze nabadde first runners-up Miss World Africa. Wow. Beauty with a purpose. Eyo sijjako majjogera kuba gwe gusoose Africa okusinga beauty with a purpose. Wow. Yes, so that's a record broken. Nabadde mu top 8 overall. Sijagamba nti nabadde wa munaana kuba nali wa kuna bwe bansoma. Nalabye abantu abagamba mbu yali wa munaana nedda saali wa munaana. Bansoma on the 4th position. Wabadde wa kuna? Bansoma on the 4th position. But it was continental. Simanyi oba abantu bajja kitegeera, but it was continental, like bali basoma continent by continent. Basooka Americas, ne bazaako Africa, then ne bazaako Europe, then Asia. But I was the 4th to be read in top 8. Kyekirala kyenafuna. Nze omu ku bafunye album za Miss World ngenda gikulagako. Bagikuwadde? Bampadde album as a token of appreciation. Nze omu ku abo abatono abafunye. Kyekirala ne multimedia nakola bulungi. Thank you Ugandans for supporting. Balina campaign gye batuwa okupushinga eya Tadoba Tiger. Lwakuba nti basoma wino omu naye ffe batusomera the semi-finalists. Lwakuba nti babeetaga wino omu agenda okuqualifyinga okubeera mu top 40. Okay. Yes. Connection wise kiri kitya? Kikyote nzina. Kati nze sobola kugamba nti njagala genda Singapore oba Malaysia oba India oba Venezuela nga sina muntu gwensangayo. I have made friends. So kyangu nnyo kati? Kyangu nnyo kuba kati this was Miss World. So there was different girls from different countries. Ate these countries is making a mood. And see, kati nze it's a blessing. Being nti nno abantu babadde nawo mu competition bava mu nsi engagga ate ezisinga ku Uganda. Are they ready to help you mu projects z'olina wanene Uganda? Kucha projects okuyamba guba mutima.
It doesn't determine if my country is small and their countries are small, they're not going to help me because my country is small. I mean, in the first place, Miss World yampadde beauty with a purpose, Africa, regardless of how small my country is. So nze ngamba ekyokuyamba, it doesn't matter oba eggwanga lyange litono oba linene oba lina kiterina, kiguba mutima. Era nze nja kusanyuka nnyo oba waliwo bangi abagenda okunegatako to push my projects and Miss Uganda projects. But are there indicators nti projects zo ddala ey'essomero abantu banakwegattako okulaba nti negattako oba baagala oba tebaagala? Nedda si bubi, naye nze ndowooza buli omu ayagaliza nsi ye kirungi, era ffe ng'ensi tetugenda kumuvinga forward nga tulina abaana abasinga nga tebali educated. Nze ndowooza bwe tufuna enamba esinga nga we have so many educated people, ensi yaffe ejjagenda mu maaso. Kijja kutuyamba nnyo okufuna abaana ab'enrollinga mu different sectors nga basomyeko nga bategeerako. Ate nze ndowooza kino kituyamba ffenna, tekiyamba abaana bokka be tusomesa wabula kituyamba ffenna ng'eggwanga okubeera exposed and educated. Biki bye walabye bye tulina okukoppa mu bantu abo tubireete wano Uganda? Nze kye nalabyeyo kiri kimu support. Agenda kukozesa eno example nga tuli ku stage, Philippines had the most people besides India, kuba tubadde India, so India there had to be many. Philippines babadde n'abantu bangi, naye omwana waabwe teyakimekeza na mu top 40. But there were many, they were supportive. Ate sinna kugundi wokka ne ku social media, like they were supporting her, rooting for her, doing everything. Nga tosobola sanga negative comment ku page y'oyo omwana. Ne India engeri gye badde bapushinga omwana waabwe. There were so many countries, Venezuela, Peru, ensi zeeyo, like they're so big in pageants, supporting a new pageant. Ate Miss World naye egenda okuwa engule ng'erabye support gy'olina eri ensi. Naye kati bw'ofuna hate and negativity from your country, Miss World ejja kukkiririzaamu eti. Nabo bajja gamba olwedde ono balowooza tagenda kukola bulungi, kati ffe lwaki tuba tumuwa support yaffe. Kati nze kintu kyenayizamu kiri kimu support. No matter how the person is working, mu supporting, you never know how they're going to work. Ekyo naffe kituzannyuma amaanyi nga ba contestants. Ofunyeko ku twogere ku point eyo, Uganda ebadde supportive gy'oli oba negative vibes zibaddemu? Nze sijja kufokasinga nnyo ku negative vibes, naye ng'abantu bampagidde enamba esinga. They were very positive and supportive. Era nze mbeebaza nnyo okumpagira. Mwebale kuwagira Miss Uganda Foundation, mwebale kuwagira Hannah Karema. Era our energy didn't go to waste. Sometimes you just need to be positive. Kubanga ne energy yo reflecting a performance y'omuntu. Naye gwe bw'onabeera negative all the time, Uganda will never place. Uganda biki tekijja happening. Naye bw'obeera positive, it reflects, the energy reflects. Era nze mbeebaza nnyo bambi okumpagira. Okay, besides Bannayuganda, olinayo abantu ab'enjawulo abakuyambyeko bosobola okunokolayo oba bitongole eby'enjawulo mu nteekateeka eno nga bwebadde? Ku kya beauty with a purpose yange twakola nnyo ne Reach a Hand Uganda ne Walls of Life okulaba nti emirimu gyaffe tugitambuza bulungi, era mbeebaza nnyo ku lwekyo. And then ku kya Miss World journey, my journey to Miss World, it has been my family mostly. They've been very supportive. Mikwano gyange abamu, then wadde mama, ye CEO wa Miss Uganda, it's a mandate she had to do that. Naye bambi, she supported me so much. Oluusi nga vane mu ekyo, like she would call me at night nangamba togwa mu maanyi, kola kino postinga. Oluusi nga nkuwa naye bambi nga mbeerako. Naye abeerako ddi ne famire ye ye? Ani? Mama. I know, era abeera ku nze kuba kati nze naafuuse mwana we. Era bambi simanyi naye kama amumpeera omukisa. Okay. Twogereko ko. Abalala abaatuwagira Uganda Airlines. Nange nze natambulira mu business. Eyaffe Bombardier. Eyaffe. Natambulira mu business class nga ngenda nkomedde mu business class ne mama CEO Miss Uganda Foundation naye yatambulira mu business class.
batuwa a big percentage abantu abatusupporting abajje India batwangulizaamu ne batuwa ne some tickets. I think Mama knows more about that. Nenze kinyuzo bagamba nti tebatukabiriza bambi, they supported us. Ate bali tubawe tujja na singa kyekyo kingamba nti support ofuna support okuva mu nsi yo regardless of how it's going to be in the future. Chikuwa amaanyi naawe okubeera ng'opushing harder era Uganda Airlines bambi tubeebaza nnyo. Okay, okomyewo Uganda otandikira ku ki? Tusooke mulekera obuzza mu bintu bya serious. Twakawangula ebintu bingi katusooke tusanyuke tuwummulemu tu brainstorming. Oli mu kunyumirwamuko kati. Si kunyumirwamu naye nze. Pressure badde nyingi. Pressure kukabadde kangi. Tukoze bannange tubadde tulya pilipili kiri buli lunaku kwati. Biki byobadde oli eno byotalyangako wane byobadde oli eri? Nange kubagwe nkugambe ki nze mbadde sikyalya mmere nga nywa mazzi gokka. Mazzi na ice cream ote okundaba nga ndi bwe nti mbadde sikyalya. Ng'emmere ye eri togirya? Ki yabadde mungi nnyo nno kisuse. Era kati okulya nkutandise leero mmaze omwezi nga nsiiba. Abasiraamu bakatandika okisiiba. Bw'omaze mwezi mulamba? Mmaze omwezi already. Embeera ebadde etya kuba eno mwazuukukanga ne mukolamu kadduyiro ne mukola eri kibadde kitya gye mubadde mukaamu? N'ekintu ekirala nze omuntu omulala gwe njagala okwebaza omwana eyantraining nga bamuyita Ryan. Miss Uganda East, but she's a fitness and wellness coach. Yali antraininga before nga sinagenda Miss World. Nanttraininga lunaku kati nze bwe nageze Miss World it has been easy for me. Nga already na farming nga ne bwe tukola dance routines classes zaffe rehearsals nga I'm okay. Nga sikoowa sifuna masokuuzi because I was already used to that. So twogere ku kusoma. Okwange okusoma ako nina okusoma era temulowooza nti nakomaawo nedda sisobola kubanga I'm advocating for education ate nze nesisoma abantu balina okundabirako nga example. Enteekateeka zaawedde ez'okuddayo okusoma? Mujja biraba nga kino bwe mwakirabye nakyo mujja kiraba nti Hannah's first day at school kati mulinde. Otuyitanga ne tubeerawo munnange. Mujja nakweyita nga sinnabayita. Ebigambo byatambulawo nga wakawangulwa Miss Uganda bakuteekako abantu bonna ab'enjawulo. Okomyewo kati tebakuddemu ate ne bakuteekako abalala? Tebateeka bati baba banteekako. Tusooke tumalirize bino. Abo basooke babaleke. Naye tebyakuyisa bitya? Nangamba Hannah wange nga bamutaddeko abasajja abangi. Basajja kyotandisa osala ekigambo kati. Akuteekako pulezidenti awo ne ŋŋamba ekigambo ekyo nga kinene kyabyakuyisa bitya? Ebiki? Ebigambo by'okusibako amatu g'embuzi. Ebigambo by'abantu. Kati nze sisobola kugenda ne ŋŋamba omuntu lekerawo okwogera ekyo ne ŋŋamba naawe ekyo kyoyogedde kikyamu nedda abantu bo baliwo okuwogera. Baana baatukomoka omugamba awo. Era bo badde mbugutokomoka. Sibalinaako obuzibu. Kyokka nga tewali nkolagana. Nze manyi kyenkola era wano we tutuuse tusooke tufe ku kino. Ajja nzija kumulamu. Kati eno gundi yeki? Eki? Eno awadi yange ezitowa buli omu tagenda asobola disitula. Eyo eriko Africa. Bugambo ki obwo buli awo? Buno bwa 71st Miss World Beauty with a Purpose winner Africa. Wow. Ogidonatingira ani? Nogidonatingira. Omu bwe yawangula gundi yagitwala mu gundi wali eri ku National Theatre mu Uganda Museum. Nze awadi nsooka gidonatingira abantu banjawulo. Asookera ddala taata wange. Aba partners betukoze nabo okulaba nti tufune n'awaadi Richard Handi was of life from Miss Uganda Foundation n'abantu bonna abatuyambyeko. Then omuntu asemberayo ddala eyakola documentary yange Workman. Wow.
kati simanyi oba tunagigabana tutya. Tujja kirowoozaako. Kacumbali togenda muwaako. Simanyi oba naafunako share. Okay, ate gundi eno album. Eno album, it is also a token of appreciation from Miss World. Era erimu bifaananyi byange, emirimu gye najja nga nkola, challenges ze twakolanga mu Miss World. Erimu ebifaananyi bingi. Byonna bye mubadde mukola mu ebiri. Zuno wano nga nnyimba Namaste India nti nali nafuuka muyindi. Wano twali mu rehearsals, sports. Here, this is national costume. Ndowooza ekikooyi mukiraba. Uganda to the world. Ogwo ffe twagukola. Wano twalina challenge gye bayita head to head. Eno yali sports day. Ojja gamba tondaba nzuuno. So I was standing out. Era Uganda baneekwasa ki nti nali mbulira mu baana. Wano oba twalina challenge kyendala. Esamala challenge gye twalina. Byali bingi. Wano twalina ekifo kye twali tulaunching. It was the dinner. Usually Miss World tubeera nnyo ne dinners. Gala dinners. Sometimes they were charity dinners. Byebyo. Ebintu bwoti wali wabibala oba miracles? Ebintu Katonda bwe yabibala. Nze sirina lukusa kubala bintu. Ezo zaali plans za Mukama. Era nze ng'omuntu ekitiibwa nkiddiza Katonda. Bw'oba wakwebaza Mukama oyinza mwebaza oti ku by'otuuseeko bino? Nze Mukama mwebaza buli lunaku. Buli lunaku era ejjo nabadde nkomawo bannange ngamba Mukama nzaani. Nze akaana ke Nakaseke ekinoni. Nakaseke omubaka Lutamaguzi wali omulumitiinzeeko ne munyumyamu kuba Nakaseke ogitumbudde. Lutamaguzi mu miitingangako naye twayogeranga. Yantuzaayuza ebintu bingi naye simulaba. Simumiitingangako naye mumanyi. Twogere ku famire. Muzeeyi wayogeddeko naye okuva lwakomyewo. Muzeeyi wange talina network anti baagala tuwa network ekino. Talina network. Talina nti ekino tewaliyo network. Badde mututereyo network. Mututereyo network. Ez'amasimu. Sisobola vano nengenda ku global stage ya Miss World okurepresentinga naye nga kitanga nzaala. Tamanyi kigenda mu maaso lwa butabeera na network. Kiruma by the way. Ng'ate ekyo mpulidde kipya. Mu Uganda waliwo ekitundu ekitali mu network. Enguudo zonna ogenda otuuka nga wafunye flu ne koofu kwegamba. Era mututerebwe essaala. Nove ye watali network. Nengenda ku global stage ku Miss World. I represented Uganda. Naye taata wange tamanyi. Naye yabirabye ku gatali kumpi. Naye nga sirimba nagezezaako mukubira naye nga network mbi. Bya nnaku naye bisesa. Bya nnaku anti ebyembi bisekerwa. Naye nja mufuna. Naye nsuubira ayinza okuba yategedde. Ayinza kuba nga tamanyi. Tumanyi waka wayinza n'oggwawo obuzibu nga tomanyi. Noddeyo nga tomanyi byaliwo. Nange byebyo ebizibu by'obutaba na network. Katusabe bagiteekeyo. Okay, nga tumaliriza. Ebigambo bye bisembayo. Nze neebaza nnyo Bannayuganda. Okumpagira, okunsabira. Nze sigenda kubabeebaza. Bubaka ki bw'olina eri omwana omuwala ali eyo obudde buno akwenyumirizaamu ayagala beera nga ggwe? Nze kyenyinza ogamba abawala nti ebirooto bituukirira. Nze kubanga edda nagendanga ku ssomero. Nzijjukira 2018 nga Queen awangudde nali waka. Era naye namulabira gatali ku nfuufu kyebulaba ndowooza ne taata wange ayinza okuba yandabidde. Naye nga mutima ngamba kale luliba lubo
nange wandabire wano ate nga taata wange yandaba era kyatuukiridde. Wow. Ate kyatuukiridde mu bulungi nti I was representing my country. Naye kino kinzizaayo nti bw'oba olina ekintu kye weetaaga you have to work towards achieving it. Naye tulina kubeera too hungry. Sometimes we're too hungry, you end up doing things you're not even meant to do just to achieve that. Naye nga obudde bwe butuuka ekintu kihappeninga mu butuufu bwakyo. Kati n'olwekyo twekwate nnyo Katonda, tubeere patient, naye tusigale nga tukolerera ekyo kye twagala ofuna. Okay. Era tujja kituukako. Budde buno waliwo abaagala okubeera ba Miss Uganda abaddako because kati gwe ovaako waliwo abajja. Bubaka ki bw'oyinza obbasibira oba kiki kye bayinza okukola kulaba nti nno artist batuuka? Sookera ddala bakole ku research. Tojja wanoongoloza ogenda modelinga, kulabika bulungi, kutuula, ogenda kukola. Kuba Miss Uganda is beauty with a purpose. Togenda kujja wano just kubeera pretty girl. Miss Uganda tukola, ate tukola nnyo mu communities. We do a lot of community work, charity work. Kati n'olwekyo nkusaba Queen yajja come to represent Miss Uganda. Tokisaanyaawo kitiibwa ekiriwo. Come and keep the incense of Miss Uganda. Yes. Okay. Abawala abali mu myaka gyo maybe ebirowoozo banaabifuna okuva gy'oli naye abasinga tulina n'abalala abesse olwa depression, laavu, oli ne yetta olwa laavu, omusajja yamukyaye kyokka nga mwana muto ate alabika bulungi. Oyinza mugamba bigambo ki? Baana bali ku TikTok abasinga abawala obalaba beeyambula bweyambuzi, tuba tuli awo essimu zaffe tezikyaggwako omuliro tulinda laba vidiyo mpya. What advice could you give them? Simalamu amaanyi okulaba ng'omwana omulungi asaanawo because of love. Naye sometimes kiba kisinziira ku ngeri gye wakulamu oba gye bwetwalamu ng'omuntu. Sometimes kituukawo nga you need a lot of validation, nga gwe you're too hungry for compliments, for love, nga oyagala oli akwagala ennyo. Naye muntu tasaava eri n'akwagala nnyo nga gwe tofuuse kweyagala. Nakwerabamu ekyo kitiibwa ky'olina ng'omuwala omulungi. Nze ndowooza omuntu okututreatinga nga bwe twagala tulina sooka kwetreatinga nga ffe bwe tugulira. You need to love yourself for someone to come and love you. But weeyagala ennyo, you won't be hungry for someone to come and love you. Ate n'ekirala abaana tuyige okwogera. Abaana batya n'ogamba nti bwe naayogera kino bagenda kunjajinga. Sijja kubanenya kuba nange nakiinamu nga nkyali muto. Naye bw'okula you learn how to talk. Bw'oyogera tutereka bintu bingi ku mutima. Abantu yes bajajinga oli agenda kwogerera but not everyone. Wajja kuba omuntu omu agenda okuwuliriza. Ate bw'oyogera n'omuntu you get a solution. Wajjako ebintu bingi ku mutima. N'olwekyo tufuna abantu betwogeranga nabo bwe tubanga tuli mu buzibu. Batuyamba nnyo nnyo nnyo. Ate omwana omuto obuwala ng'oli mulungi, you have a lot of dreams for you to commit suicide just for a boy. Atagenda na kuyamba kinene nnyo. Kati n'olwekyo twebereremu. Tweyanza.